okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abaagalwa banirizaako nnyo ate era mu kyokuyiga ku lunaku luno olwokusatu Tuesday kusinziira ku mbala ya Bayibuli olunaku olwokusatu. Ate era kinsanyusiza nnyo nti ate era nnaku z'omwezi 3 lwakusatu mu wiiki Tuesday nnaku z'omwezi 3 mwezi guno ogw'omukaaga mwaka 2025. Era nga bulijjo ne wiiki amanya nkyali Mugirya Muhammad nga ndi musinza mu SDA Kampala Central Church. Era nga obuweereza bwange okusinga ndi muweereza nga muyigiriza wa lesson ate era n'embeera omuyigiriza oba omusomesa mu bitongole bya bavubuka abato Adventure ne Pathfinder nga Master Guide. So sisobola kubeera wantu n'embeera nga sogeddeeko ku buweereza obwo oba okuyitibwa kwange we kuli nga Master Guide mu Adventure ne Pathfinder. Twakizaganya nga ntandika nti nga tunaba kutandika kyakuyiga kyaffe ffe ng'abakulu ekyokuyiga eky'emyezi gino 3 okubiikulirwa bwe tutunulira ku kitabo ekyokubiikulirwa kanyiriri. Twakizaganya nti nja kubeerangayooko n'ekyokuyiga kyempa abazadde okusobola okugabana n'abaana baamwe abo oba abavubuka baamwe abo abato ba Adventure ne Pathfinder, naye nga ebyokuyiga ebyo bigenda kuva mu mateeka gaabwe, etteeka lya Adventure n'etteeka lya Pathfinder tugenda okusinziiranga okuyiga. Olwaleero ba Adventure tugenda kutunuulira ennyingo kuba etteeka lirimu mu Adventure n'ennyingo 10 ate etteeka lirimu mu Pathfinder n'ennyingo 8. Kati leero tugenda kuyiga ku nnyingo eza Adventure 2. Ennyingo esooka egamba nti be respectful, beera muntu assaamu abantu ekitiibwa. Kati wano omuvubuka oyo omuto Adventure oba omuyigiriza okubeera nga atambulira mu bulamu bw'okussaamu abantu ekitiibwa. Tuli mu nsi nga ndowooza abaana abamu bagezaako okutuukiriza obunabi kye baalagula nti baana baliba nga baana tebassaamu bantu kitiibwa, baana baliba nga bajeemu. Asaagala mwana wo gwe andaba abeere ng'ate y'omu ku batuukiriza obunabi obwo. Yes, bwakutuukirira tetuganye naye, gezaako ekitundu kyo okulwana okulaba nti omwana wo oyo wanjawulo oba omuvubuka wo ya Adventure wa Pathfinder wanjawulo ku balala. Kati okwana okubeera ng'assaamu abantu ekitiibwa osobola okumuwa ekyokulabirako ekya Dawudi nga tanakufuuka kabaka. Jjukira bamufuukako amafuta ndowooza myaka nga 17 ng'akabonero akalaga nti Katonda amulonzi okubeera kabaka w'abantu be, naye obwakabaka yabufuna myaka ndowooza nga 3 mu maaso, emyaka 13 egyo myaka nga wa myaka nga 30 nezigwamu. So mu bbanga eryo lyonna bw'aba nga entebe yagigendako nga wa myaka nga 3 yamala emyaka 13 ng'alindirira Katonda kyali amusuubiza okutuukiriza, naye bye yayitamu nze okwesanga nga gwe nange tonaba kubiyitamu. Munne Sawulo olw'okuba nti yategedde nti Dawudi yagenda omusikira obwakabaka Katonda yabugaba, Sawulo yamuyiganya ebitagambika. Singa oba osomye
Samuel ekisooka okuva ku nsuula ye-17 paka nsuula ya 31 Dawudi yabonaabona egyo emyaka teyalumirwako bulamu bw'obanga weegendeza naye yasigala nga assaamu kabaka Sawulo ekitiibwa ng'amanyi nti ye kabaka era ng'amanyi nti yalamula era niwe yafuna emikisa egimunta teyamunta. So tuba twagala omuvubuka oyo adventure abeere ng'akuliramu eyo embeera ey'okussaamu abantu ekitiibwa. Olina waba akukoze ekikyamu kiri kitya obeere ng'omussaamu ekitiibwa. Ffe ng'abantu abakulu nange nga muntwalidde ebiseera ebisinga oli wa kunyinza oba akukola ekikyamu twagala nnyo okumusasula n'ekikyamu. Si byangu omuntu naddala nga akuyiiganya oba akukola ebibi nobeera ng'osobola okusigala ng'omussaamu ekitiibwa. Naye wano kye tuyigiriza abavubuka abo ba adventure. Then enyingo ey'okubiri enyingo endala mu tteeka lya adventure enyingo ey'okubiri ey'olwaleero oba buli lunaku tubadde n'enyingo ze tutunulako egamba nti be attentive, beera awuliriza. Wali ku kubeera nga assaamu abantu ekitiibwa tugambye nti esobola omuwa example ya Dawudi ne Sawulo. Samuel ekisooka nsuula 17 paka ku nsuula 31 ezo nsuula nyingi zirimu story eyo. Naye osobola n'okumuwa n'ak'okuyiga akatono akali simple akali mu bakabaka ekyokubiri ensuula ey'okubiri okuva ku lunya lwa 23 paka 25 n'omuyigiza ku baana abo abaali 42 abayisa mu nabbi Erisa amaaso ne bamumanyirira. Ekibonerezo ekyabatuukako mukimanyi oba bbeeya kyeki bbeeya nandigambye simanyi oba nvuba oba kiki bwe yava eri n'ebalya olw'ensonga nti bamumanyirira. So abo bayigiriza nti okubeera nga omanyirira abantu tubasaamu kitiibwa kisobola okugenda n'obulamu bwo oba okuleetera ebibonerezo by'otamanyi by'otayagalidde. Okubeera be attentive, okubeera nga awuliriza. Tulina okubeera nga tufaayo nnyo okuwuliriza. Omwana oyo oba omuvubuka oyo adventure oba omuyigiriza okubeera nga awuliriza abantu abakulu, awuliriza ku ssomero, awuliriza ku makanisa, kubeera nga awuliriza. Osobola okubeera awo n'omwana n'oyogera naye ng'ali ku birala, si gwe mulembe gwa internet biki, naye aba omuleetera okutegeera nti alina okuwuliriza, kubeera ng'awuliriza nnyo abantu oba ebintu ebiri around waali. Awo muwe ekyokulabirako ekya Samweri ekisooka ensuula ey'okusatu. Samweri yali awuliriza. Jjukira ye Katonda yamuyita emirundi 3 naye nga tamanyi nti Katonda yamuyita. Era n'omuwa n'olugero lw'abawala bali abawala 10 5 nga basiru n'abataano nga bagezi. Waliwo nawo element y'okuwuliriza era noba n'example esingayo obukulu kuwuliriza Katonda. Ye Yesu bwe yali ng'abonaabona amanyi nti saa yonna agenda kukwatibwa atibwe mu lusuku Getsemani, yafaayo nnyo okusaba ate ng'alindirira ansi eva ewa Mukama Katonda. Oba osomye Matayo ensuula 26 lunyiriri lwa 36 paka 46. Naye yadde nga yali anafuwadde ng'ali willing okubeera nga awanika, yawuliriza era Katonda kyeyana kye yamugamba nga bwe yamusindikira malayika, Yesu n'agenda mu maaso n'omulimu gw'okutunulira. So awo wempitidde awo nga njagala omuzaade alina omwana wo awo nga tali mu boarding wa adventure, at least nga bw'omuteekateeka okugenda ku ssomero obeere nga wabeerawo n'ekyomuyiga kyomusibirira abeere nga okuyita mu lunaku akirowoozaako. Then ku saidi ya bavubuka abato ba Pathfinder myaka 10 paka 15 bali aba adventure ba myaka 4 paka 9 kati bano 10 paka 15 olwaleero kye tugenda okuyigako mu tteeka lyabwe waliwo enyingo egamba nti keep a level eye. Kye tugenda okuyigako olwaleero keep a level eye oba omugamba oba omuyigiriza okubeera nga abeera focused. Talina kubeera nga si buli kintu kijja kirina okumutwalira ebirowoozo. Alina okubeera focused ate ekirala n'abeera nga wa mazima. Bw'aba nga embeera gy'alimu emuleeta kubeera nga alina
kuyimirira ku mazima oba amazima gagenda kubeera nga galina kyegamu costing oba gajja kumuleetera katugeze oba katugeze abbye oba aliwo ensobi gyakoze ku ssomero naye ng'alaba ng'ensobi eyo emuleetera okubonerezebwa aba talina kulimba ate olw'okwagala okuwona kiri ekibonerezebwa aba alina okwogera amazima nti tikya nze eyuziza ekitabo ky'oyo tikya nze yabbye peeni y'oyo maama nze abbye ebinyeebwa ebyo so alina okubeera nga abeera wa mazima kyeyeteeka eryo aimini enyinga eryo kyebeera emuyigiriza gye tugambye nti kiipu erevo aiso eyo mpitiddeyo buyitizi nga bulijjo kuba njagala abavubuka baffe abo abato batambule naffe kuba buvunaanyizibwa bwaffe okuyambako abazadde nakutandika ku muzadde naye okuyambako abazadde okulaba nti abavubuka abo nabo basikira obwakabaka obw'omugwe watumanywa yesu asobola okujja nga abantu bakulu nga bakulada oba asobola n'okujja nga nabo bakula ate ne bakadibwa ne bafa oba nga era bafa so era tuba twagala nabo bakole ki batuuke mu bwakabaka obw'omuggulu. Katusabe nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ffe abantu abakulu. Mukama waffe tukwebaza olw'okutukuuma okutulabira n'okutuusa ku ssaawa yakati nga tukyali balamu. Tukwebaza olw'akakisa k'otuwadde okubeera nga tubalibwa mu bantu abalamu. Tusaba Omwoyo watulungamye tusobole okubeera nga tuyiga ekigambo kyo n'okukitegeera mu ngeri gye wayagala tukitegeeremu. Bwentyo bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amazima okugwa mu nguudo gwe mutwe gwaffe ogw'ekyokuyiga ekyaleero era ng'olunyiriri olw'okujjukira lujja kuva mu kubiikulirwa Ensula 11 Ensula 11 olunyiriri lwa 8 kubiikulirwa 11 olunyiriri lwa 8 lugamba n'omulambo gwabwe guli mu nguudo lw'ekibuga ekinene ekiyitibwa mu mwoyo Sodomu ne Misiri era Mukama waabwe mwe yakomererwa. N'omulambo gwabwe guli mu luguudo lw'ekibuga ekinene ekiyitibwa mu mwoyo Sodomu ne Misiri era Mukama waabwe mwe yakomererwa. Ofuna okemebwa okulowooza nti Sodomu ne Misiri byogerwa ku Yerusalemu eyagwa. Naye wetegereza olunyiriri n'obwegendereza lwogera ku kibuga ekinene ekirina amaanyi gano mu mwoyo. Mu Misiri ow'edda Katonda omutonzi yali tamanyiddwa. Katonda omutonzi yali tamanyiddwa. Tujjukira Falaawo bwe yabuuza Musa mu lunyiriri olw'okutaano mu lunyiriri olw'okubiri mu nsula ey'okutaano. Manyi ekibuuzo kye yamubuuza ekyalaga nti Abamisiri bano baali tebamanyi Katonda ffe gwe tumanyi. Katusomeyo tulabe. Ensula ey'okutaano olunyiriri olw'okubiri lugamba bwe luti. Falaawo n'ayogera nti Mukama y'ani? Muwulire eddoboozi lye okuleka Abayisirayiri. Simanyi nze Mukama era nate sirireka Isirayiri. Falaawo ali kubuuza Musa nti ye Mukama gw'ogamba y'ani? Obukoose ebibuuzo era tubisanga nnyo abaali bagezezaako okugabana amawulire gano amalungi mu kitabo kya Bayibuli n'abantu abalala. Oli n'akubuuza nti naye Katonda gw'omanyi gw'oyogerako mumanyi? Ye Katonda ani yamutonda?
bino Falaawo naye byaliko wano. Yesu goyogerako ani amumanyi, ne mumanyi n'ebintu ebyo batera okumwogerako ebinyiiza. So batugamba nti mu Misiri owedda Katonda yali tamanyiddwa nga bwe tulabyawo gundi Falaawo ng'abuuza Musa nti Mukama yaani. Kino kyekifaananyi ky'obutakkiriza Katonda, okwegaana okubeerawo kwa Katonda ow'amazima. Omwoyo guno gwe gumu ogw'obujeemu ogwaleetebwa Setaani. Guyinza okulabibwa nga gwe gwali gufuga mu ggwanga lya Bufalansa mu kiseera eky'enkyukakyuka zaayo. Ate Sodomu, Bayibuli eraga ekibuga olw'obugwenyufu bwakyo. Singa oba osomye Yuda olunyiri lw'omusanvu, oba obugwenyufu bw'abannansi baakyo nga bwe tuba tusomye mu Luberyeberye Ensulo 19:4 paka ku 6. Kasooka tusomeyo kuba tulina okutegeera obubonero buno. Misiri olwedde tumaze okumulaba, kwajjukira batugambye nti buno obubonero bwa mwoyo, Sodomu ne Misiri. Misiri bwe betujjukiza abantu abatamanyi Katonda, kuba Misiri baali tebamanyi Katonda. Kati olwo Sodomu ebe tuyigiriza ki? Tulina okusooka okufuna ebyafaayo by'ebibuga ebyo ebyogeddwako. Katulabe ku Yuda olunyiri lw'omusanvu. Yuda olunyiri lw'omusanvu lugamba nga Sodoma ne Gomora n'ebibuga ebyaliraanawo byayendera ddala okwenkana n'abo ne bikyama okugobereranga omubiri omulala. Byateekebwawo okuba ebyokulabirako nga bibonerezebwa n'omusango ogw'omuliro obutaggwaawo. Mu bimpimpi nti Sodomu ne Gomora byali bibuga ebyali bijjudde obugwenyufu obw'ekika ekyawaggulu. Kwamanyi bulungi nti baali nga n'ebyobufumbo bwe tumanyi nga n'abamu kufe bwe tusinga okuyaayaanira obw'omusajja n'omukazi bo nga babivaako dda, ng'ebya Katonda byeyateekawo eby'omusajja okuwasa omukazi babivaako dda, bali ku birala nnyo. Singa tuba tugezezaako okusomayo okwejjukanya, kuba amanyi nti sitoole abantu abasinga bagimanyi okujjako oyo yakatandika okuyiga Bayibuli, naye nga basinga tugimanyi. Naye katusooke tuyitireyo katono tulabe byafaayo bya Sodoma ne Gomora ebyali. Luberyeberye 19 lunyiri lw'okuna paka ku 9 lugamba bwe buti. Naye nga tebannayebaka abasajja abo, of course baali ab'omu kibuga ab'omu Sodomu ne bazingiza ennyumba, abato n'abakulu, abantu bonna nga bavudde mu bifo byonna. Olwokutaano ne bayita Luuti. Jjukira bamalayika baali bakyalidde Luuti abasuzizza ewuwe. Ne bayita Luuti ne bamugamba nti abasajja bali ludda wa abayingidde ewuwe ekiro kino, obafulumye gye tuli tubamanye. Olaba ebyali mu Sodomu. Luuti n'afuluma gye bali mu mulyango n'agalawo oluugi enyuma we n'ayogera nti mbeegayiridde baganda bange, temukola bubi obwenkanidde awo. Laba nno nina abaana abawala 2 abatanamanyanga musajja, kambafulumye abo gye muli beegayiridde, nammwe mubakole nga bwe kiri ekirungi mu maaso gammwe. Naye abasajja abo temubakola kigambo, kubanga batuuse wansi w'ekisiikirize ekyakasolya kange. Ne boogera nti vaawo, ne boogera nti
olusajja luno lwayingira okuba omugenyi naye kirugwanira okuba omulamuzi. Kakano tunakukola gwe bubi okusinga abo. Ne bamunyigiriza nnyo omusajja ne Ruti n'asembera okumenya oluggi. Obukose byaddakwawo naye abasajja ne bagolola emikono abwe bamalayika kati bali kulabika ng'abantu. Ne bayingiza Luti mu nnyumba mwe baali ne baagalawo oluggi. Bano batuwadde ekyokulabirako ekyobugwenyufu. Bano baatuuka ku pointi y'okubeera nti abasajja baali baagala basajja bannaabwe, abakazi nga baagala bakazi bannaabwe. Batugambye nti mu ngeri y'emu waaliwo omwoyo ogufaananako n'enkyukakyuka za Bufalansa. Mu mateeka obwenzi bwakirizibwa era ne bukubirizibwanga, ekyaviirako ekula ly'amaka okusasika mu ngeri ey'obukuusa. Okugatta omusajja n'omukazi okwateekebwateekebwa Katonda mu kutondebwa kwafuulibwa ekisekererwa olw'okuteekebwateekebwa kw'etteeka ery'obufumbo bw'eggwanga. Engeri enyuma eyavaamu abasajja n'abakazi okutingana emirambo egiri mu nguudo. Abamu ku bawandiisi balowooza nti kitegeeza okwokya Bayibuli mu bungi mu nguudo za Bufalansa. Omuntu yenna eyabanga ne Bayibuli yattibwanga. Obufuzi bw'entiisa bwalaba ebikumi n'ebikumi era n'enkumi z'abantu nga bakwatiddwa ne basibwa era ne baatibwa mu ngeri ya bwenkanya etali ya bwenkanya. Ne wiiki ey'ennaku 7 yakyusibwa, olaba ebyali mu Bufalansa, yakyusibwa n'efuuka ey'ennaku 10, ng'olunaku olw'okuwummula lubaawo ku lunaku olw'ekumi. Ndowooza olaba ebiva mu kuggyawo ekigambo kya Katonda oba okukimanyirira. Era nga Novemba 10, 1793 baateekawo ekijaguzo ekyayitibwa Festival of Reason oba embaga ey'okulowooza, ekyategekebwa mu lukiiko emanyiddwa ennyo eya Notre Dame. Munnabyafaayo omu yategeeza nti omukolo guno gwakuzibwa n'obwamalaaya era n'obugwenyufu. Ku kikolwa ekyokuntiiko, omuyimbi w'ennyimba eza opera yayambalanga Katonda omukazi ow'endowooza era amanyiddwa mu ngeri ey'olujeregerero nga ddembe. N'ateekebwa awali ekyoto ne batandika okusinza ku kyo. Kiringa omuntu eyali akuba amasasi amateeka 10 limu ku limu. Olunyiriri lwa Isaaya 5:4 kanyirira k'14 bwafuna obulamu. Kuba olunyiriri luno lugamba nti amazima gagwiridde ddala, gagwiridde mu nguudo, so n'obugolokofu tebuyinza kuyingira. So mu bumpimpi ng'olunyiriri bwe lutugambye nti n'omulambo gwabwe guli mu luguudo olw'ekibuga ekinene ekiyitibwa Mwoyo Sodoma ne Misiri, era mukama waabwe we yattibwa. Wano tulabye nti eggwanga lya Bufalansa olw'okugyawo Bayibuli lyafuukira ddala ezibu. Obugwenyufu ne bubeera bwa kika kya waggulu nga bw'olaba bwali mu Sodoma. Kuba wano batugambye nti bino Sodoma ne Misiri ow'omwoyo ne bibeera nga bitujjukiza Sodoma nga bwe yali, ate ne libeera nga Misiri bwe yali nga temanyi Katonda. Kuba kasita bajjawo Bayibuli ne bagiwera nga buli muntu akola by'ayagala, Katonda yali nga mu birowoozo byabwe bamugyemu, ne kibeera nga kiri nga bw'olaba Misiri ow'edda bwe yali. So kino kituyigamu ki nti tulina okumakinga sure ng'ekintu ekikwatagana ne Bayibuli oba ekigambo kya Katonda tetukizaanyirako. Kwa Bayibuli kasita ogijjawo ebivaamu tebibeera birungi, ate n'okusaba Mukama Katonda atuyambe atuwa omwoyo we okubeera nga ekigambo kye tukiyiga mu ngeri entuufu ate mu ngeri
tukitegere mu ngeri gye yagendereramu tukitegeeremu okusinga okubeera ng'ate tukikozesa okukola ebitajja. Ako kwe kusaba kwange olwaleero. Katusabe olw'ekyokuyiga kye tuyize olwaleero. Mukama Katonda waffe tukwebaza olw'okuba abamu ku ffe wakkiriza ne tubeera nga tutegeera amazima gano era nga tukyakagoberera. Tusaba Mukama otuyambe mu bulamu bwaffe tuleme kutuuka ku point ebeera nga Bufalansa bwe yali ng'ate eggyeewo ekigambo kyo kuba ebyakivaamu tebyali birungi. Tusaba otuyambe ekigambo kyo tusigale nga kituula mu mitima gyaffe, mu birowoozo byaffe, mu bikolwa byaffe tubeere nga tukola ebyo byoyagala tukole ng'ekigambo kyo bwe kiri. Tusobole okusitulibwa abantu abangi abatannaba okumanya basobole okumanya. Bwenti bwe nsabye okuyita Mukama waffe Yesu Kristo. Amen. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.